evuddewo tugenda kuzaako mboozi ki sigyerabira tukole sinidoni tukole Martha Mukisa munaye Martha Mukisa alina oluyimba olwa Neteze ne Eddie Yawe bakkiriziganya nti buli omu afulumya oluyimba aluteeke ku channel ye okusinziira ku Martha Mukisa buli omu aluteeke ku channel luba lukola of course kiba kikola ne tukola oluyimba n'oteekewo neteeke wange we tuba tukozeseza content y'omu ne si copywriting content esobola okusigala nga atambula YouTube weeyingiriramu nga mugabana IP address nti nkozesa nina channel bbiri ez'enjawulo naye nga nze nzicontrollinga ku ssimu eno kati YouTube esobola okulaba ekiraba nga re-upload obiseera ebisinga kale weeraba nga kitera okujja ekiyinza okujja later kaakati Martha Mukisa agamba wateekayo video ye mu nnaku bbiri yaleetuse mu 10,000 naye Eddie Yawe yali etambudde ngeri mu 1,000 mbu omukulu n'anyiga video ya Martha Mukisa n'agistriking era bwe twogerera ya Eddie Yawe kati yeetambula oba baagala kuyisaawo kayimba bituufu soka otuwe Martha atuwe story bwe yali oluyimba lwaffe olupya ne mwami Eddie Yawe Neteze strike oluyimba lwaffe lwafunyemu obuzibu ku YouTube fembi twali tulina okupostinga ennyimba zaffe olwa mwami Eddie Yawe gye luli yes ku channel ya buli omu lwadde lukola bulungi reception was really good lwadde luwezezza ndowooza nga 100k yawo nga olutrending awo initially nali nayogerako naye nemusaba tukole oluyimba fembi nakkiriziganya netukola oluyimba lwaffe muntu mukulu ate nali mu meetings naye oluyimba yalumpanga nze nasalawo tukole fembi no tewali byakusasula yes wanange what you need to gain that but you should not try in kolagana tubade oba tulina enkolagana nungi tukola oluyimba lwaffe platforms izo nazonna oluyimba luno lwavuddeyo iTunes biki aikowa biki oba lwavudde ku YouTube no just the video ku YouTube video ku YouTube lokawaka just the video ku YouTube yoka yechainako obuzibu yavuddeyo katusabe maybe the mistake can be rectified katusabe oyagala mugamba ki ani Yawe Jitweyanziza nnyo oluyimba lwe twakola fembi oluyimba abantu balwagadde oluyimba balusiimye oluyimba lutambula bulungi oli munyiivu oba oli musanyufu of course siri musanyufu kubanga tosobola kuba musanyufu nga something is down wabeerawo embeera naye tosobola kumalaganyika bwoti kakati Martha naawe otubuzabuzizaamu of course siri musanyufu ate kati tosobola kumalaganyiga bwoti naye kale kibanga Sam nga alina kye yakoze onyiga naye nga tolina kyamumukola naye ekintu ekyo kyaliwo kole kutukiggale ate kyovula no baba teesenga bamalenga kukiteesaako Neteze omwo mulimu akawala bakayitaliyani oba naani era ne mu Neteze mwekali kati yawe kyakukola akuwa oluyimba kati aba Martha singa aba muluyimba lwa Neteze yayimbye bulungi naye tuliwo omuwala amanyi okuyimba lutambula naye singa gundi ava mu luyimba olwo Martha ne bwaluyimba terunyuma oba okyegendereza nti kuba eddoboozi lya Yawe lyanjawulo bwe liva mu luyimba lulabikanga olukalu kati ate ye wakwata omuwala n'amuteeka mu luyimba lulabikira ddala ng'olulwe kyova yakikola ne mu kitukiggale ate ebinyuma kale netugenda omumalirizanga kukala bano yanga abatajjukira nakujjukira nti yakola ki kubanga Yawe azze n'akola ki ye n'ayimba kati ne problemu endala Yawe waaba wayinyimba alinga siniya si oyo waliwo omuwala omulala yambadde ekikagoye kamasamasa alinga siniya akati we wali obuzibu awo era mugenda kugenda omumalizanga ono oluyimba interest ejjaffa
kasita baalukoze tumalirize ne Sindoni ngamba